Omukyala yekka anaasobola okuwulira mwami we n'amuteekamu ekitiibwa yoyo omukyala Bayibuli egambye nti muwulire babbammwe nga bwe muwulira Mukama. Yoyo omukyala awulira Katonda, ategeera ebyama by'obwa Katonda, omukyala omusabi, omukyala afuna obudde bwa Katonda nga Katonda ye first priority ye. Akoluzungu kavaayo bulungi. Katonda yamusookera mu byonna. Amanyi n'okufuna akadde n'asabira mwami we nga yalabyeyo embeera enzibu etakwatagana, n'agamba Mukama, nsabira mwami wange gundi, sabiranga mwami wo, kubanga naye yeetaaga kusabirwa. Ng'oli mubeezi, Bayibuli etuyita babeezi. Tulina kubeera baami baffe. Tajja nti byonna byonna abisobola, naye mu Katonda nti gwe mutwe nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala ali mu Katonda kwe kulabika ng'ali mu Mukama, asaba. Omukyala asabira abaana be, omukyala asabira embeera n'ekyuka. Ofumbiddwa, olaba mu butuufu banyazaala tebatera kuba bangu, buli omu bw'atyo bw'akyogera, naye teriiyo mbeera erema Katonda. Omukyala omusabi afukamira ku maviivi ne yeegayirira Katonda, n'agamba Mukama, ono ye maama gompadde nzaalira omwami, naye Mukama ogamba nti ekigambo kyo kikyusa, ekigambo kyo kisala. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 17 olunyiri olwabiri nti atuma ekigambo kye ne kituwonya ne kitujja mu kuzikirira. Olaba gwe omukyala bw'otya Katonda, bw'otandise okuleeta obulokozi mu makaago. Olaba bw'oleeta obulokozi erinnya zaalawo olw'okumwegayirira Katonda yekka, n'ofukamira ku maviivi go nga Kaana yafukamira n'akyusa embeera. Omukyala eyali omugumba, eyali aduulirwa mujja we, n'akyusa embeera n'asaba n'agamba nti Katonda wange, kyenkusaba kyokka ye mwana ow'obulenzi, era ndimuwaayo mu kkanisa, n'akamwano tekaliyita ku mutwe gwe. Haleluya. Olaba ofumbiddwa. Eddagala ekkulu kye kigambo kya Katonda mu bufumbo.